wakomye nabadde mpulanga ayagala okukosa olulimi oluvoola ekujjako ogamba nti baali baasiko ng'oleeta njagala kwebaza mwami Semwanga munnamawulire wa radio Semwanga bali kubeera mirimu gya BTFM mukulu Sekirime wa Bikookoma Kawoye Bukatira n'abo boda boda mu Kikondo awo mwebale kutuuliriza omukyala Babi wa Lusimbi abo mu Kikondo kakati abantu abaluvuga eggwanga lyoko sikuvoola bava mu nsiko naye ebikolwa byabwe bikyalimu olusikosiko bakyaganya okudda ku mulamwa kubanga bino byonna ebintu byemulaba state ebiteekawo birwa abo abavubuka abakola effujjo bemulaba abo state ebamanyi mwina Red Army abani UP state ekimanyiiko buli gavumenti bwebeera mu buyinza negwamu essuubi egende teekawo obubinja bingi obwo walabako pulezidenti we Burundi yalina akabinja ke bayitanga mbona kule enkulinziza yakayina kati yali aweddemu essuubi ng'era ono boolaba aweddemu essuubi eggwanga lyonna balitunze bannansi balese babaawudde yawudde tewakyaliwo abeera na kintu kye n'alowooza nti akirina kubanga obeera nakyo wano naye nga basajja bakitwala dda yewoze sente ku lwa Uganda kati Uganda bagibanja trillioni 9.6 naye tuzinoonya tetuziraba yajja ne biprogramu abirimbalimba abantu bajja mu bwavu naye nga bwavuwaza kubateekerawo mwe muganyo muyamba naddala enkola yabona bagaggawale ne ya PDM ne y'emyoga wabaka parliament naddamu abavuganya kati ogamba nti tuganya omuyamba jeno sali musala asula kapeeka yali anoonyezaako nti omubaka parliament tutamaguzi mpandikira pepa mbakawo ejja abantu mu bwavu obina Dazali nomo yina kugambye nze fe tumanyi tugamba bobo onojja abantu mbwavu tobagabira sente bino Museveni byagamba era bye nalabe omusajja omukulu mu ba Islam ngabulya ono Museveni mata agaba ne sente ne tunuli omusajja ole nga bono waawa musajja watu kakati omukulu ono yajja tumunyonyola yajja n'enkola ye ey'okulaba nti yavuwaza bannansi abafuge abakole buli kyayagala ne tusomesa bannansi nti newakubadde muli bubi gwe omusajja omukulu ekikukeeza nga kugombololo linde tampeko ebijanjalo nosiiba otusobola kwerekereza ene baleeta program buli we tugenda mu kulonda baleetawo ki program nate bwe tuba twakava mu kulondera bateekawo ki program ekibagumaalizaawo ne tubuulira abantu baffe nti omusajja ono bwe yali ajja okuva gye yava naddala mu abali wano mu Buganda mwalina ettaka lyammwe mwalina ebyobugagga byammwe nga kizibu okusanga omusajja omukulu asiiba aleebeeta mu atalina kibanja ng'alindirira bannabyafuzi ompaddeyo ettaano atamuwadde n'akolima otadde n'ategaatega obunaka ng'abantu babeera bize nga bakola batajje mu byabufuzi ne mu biseera kyenkugambye kitegeeza buli kaseera oba mu byafuzi bwe yajja wano yasanga ng'amalwaliro gabeeramu eddagala ga gavumenti neryobote fe waffe eddwaliro lye Nakaseke sebo opere tova ku main sebo muzukulwa eddwaliro lyaffe lye Nakaseke Museveni yasanga muyajjanga eddagala n'eryese muto eryabayambanga ne taata waji nadduli mu nsiko eddagala lijjamu muyajjanga eddagala nga libeera ne kati okyali eddwaliro lya gavumenti lyosanga mu eddagala nguli nalindi awo abeeruwero nga bazze wanga abeddwaliro lye Kasana onalebo tokiikirira Nakaseke tuzze wano n'eddwaliro lye Kasana emirambo gibeera wali gyonna ne gikulukuta wali eri tebalina bagiteeka ne mbatunula nesooka mbagamba nti ekyo nga kibi nnyo naye nga tonajja wano minisita Muyingo ava mu Luweero mwali mutuuseeko ewuwe ne mumugamba nga minisita nti sebo tugambire omukulu neggwanika ne batandika okwekubagiza ne mugende kubanga okubonaabona kwe muliko Bayibuli yakulambika nti mubaleke baboneebone mu kubonaabona kwabwe mwe bajja okufuna okutegeera kakati mu budde buno omukulu ono bwajja n'alaba nti biprogramu byataddewo byonna tebikyasobola kukola n'alaba bannansi bonna be yasanga bateredde entende walingawo olutalo naye ng'abantu balina ebibanja byabwe ng'osobola okuva e Nakaseke n'ogenda e Masaka n'okomawo ng'ekibanja kyo wakireka we kiri
nekati oba wakatuuka e Kampala nga bakugamba nowazzeewo nalebona mugazzeewo musajja ali mu kusenda oba okyadda ne bakugamba nti ate wano mu Lubigi wooyita ssebo bayiye amagye gagamba mbu bano ab'omu Lubigi beesenzaawo bwesenza babatwala na mu kkomera n'obuuza nti ate ani abakwatako oba olya nti ekiri ekasokoso kakati omukulu ono azze ebyalo byonna bisiikudde yasooka n'abateerawo biprogramu ojjeewo ebyo nekubanga eyo omulama we tuli nkubuuza nti ebibinja bino byendaba anti kyenkulagajja n'ensiisi yabyo buli gavumenti bwebulwa puroguramu gyekolera bannansi ebyo yerina yebiteekawo nkugambye ebibinja buli kibiina kirabise mu mbeera eno ewe Burundi yateekawo mbonakule nekole effujjo ng'era bano lyolaba bakola wano obote bwe yali aweddemu essuubi yateekawo be baayitanga ba UPC youth wingers baali era kakati mulamwe mubayina ojobadde mu nkubuulira kyali ataddewo nkubuulira byalulisewo geto yusu mubayina bonna nkubuulira sebo obote yateekawo be bayita ba UPC youth wingers aba youth baali omulimu gwabwe yaggwamu essuubi ne ku kyalo kwalingako wa youth ne bano balina bano ebibinja byabwe bwe yaggwamu essuubi n'ateekawo ebyo ebibinja kakati bakulimba nti bano abavubuka basobola okugenda nga bwe nabalabye bagenze mu nkuuka nga bakutte n'omuliro oba badde baagala guyira omuliro guba masaali omuliro obwedda baguyira masaali bamyasa mu myasa gaba masaali amasaali gwayiseewa polisi yabadde ekuuma n'amagye omuliro baguyisizaawo gutwala singa baguyiridde kabaka eyo sipule agwe nkubuuza omuliro ogwo obwedda gwe bafuuyira abantu ne gubookya ne batomeregana singa baguyiridde kabaka sasa jabadde wala anti nkugambye batuuse waliku otomanyi nti Ssaabasajja Kabaka waatula wabakumpi na wali abayimbi we babeera bagirira kakati fe twasooka kulaba abavubuka bano ne tulaba nti abasinga tebakyalina mirimu omukulu ono yateekangawo biproguramu afuga eggwanga lino ng'era bwe yateekerawo bakadde ba biproguramu bibajja mu bwavu naye nga beeyongera bwavu agenza okulaba abavubuka talina mirimu gyabwe talina ansa nga kyalina okukola kuddira obukundikundi obwo ne babufacilitatinga indirectly kubanga bamanyi bakikolera munda muli basooka kubatuma abagende ku kitebe kya NUP ani abatuma nkugambye abo state ebamanyi yebawa ssente nga bwe nkugambye nti ababbi b'ente mu ggwanga abakulu babamanyi balina ne bakamanda state yatuma omulenzi wa mita Palaso anti chokoleke bwe tukyayogera ku bya sitaani ate gombulira by'amayembe nkugambye sokowulirize state emanya abavubuka ebamanyi bulungi era ebafacilitatinga emabegakaawo babatuma ku kitebe ky'NUP ng'agenda y'abasajja bano ebaddengawo nti mubakoleko effujjo ekitebe ekyo tukigalewo okiwulire temumale ne muwemuka ne bakolako effujjo kakati ffe abamu aboogera n'abavubuka ne tubagamba nti we tuli omukulu ono afuga eggwanga lino kati ayingidde emyaka 81 gyayogera mumanyi emeka nti ati nkuga ejjinza okuba gisingako kwongerako nga ati nkugambye okusooka yakugamba alitagimanyi era nebaayo bannaddiini abajja ne bagamba bagizudde ne tubatwala entyagi emyaka gye mujagaza ati kyembadde nkugamba nti bw'obanga ofuuse owezezza emyaka 81 ofuuka gwe bayita senior citizen era kyali byoba okola biba bya buvunaanyizibwa ne society eba ekwekuliramu kijja kyonna nga kiringanga ekiwunyamuziizi mukiteeka ku gavumenti anti nkugambye nti abavubuka bano okujja ku kitebe kya NUP nze mbadde nsooka okuwa ansa babasindika nti mugende mubakoleko effujjo bwe bamala okubakolako effujjo kubanga state yasooka neteekawo ng'eraba abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu bagikyaye tebakyalina bateekangawo ebiboozibozi by'omu nsiko abantu bwe batuuka ng'eby'omu nsiko babikowa ng'era buli omu abavubuza mu nsiko ani abatumayo era mwalwanirani kati naye omukulu agenza okwekanga ng'emboozi z'omu nsiko azibuulira bafamire ye na mikwano gye baalya mwabikowa kati bano bw'obasanga abavubuka eno nga babuuza ffe ng'oggyeko ebiboozi by'omu nsiko otukoleddewo bano ab'omulembe guno yes ab'omulembe gwe kakati bwe balabye nga tebalina kye basobola kubawa tangibule gamba ng'emirimu kubanga ffe okujja nga wano n'ompulira nga
government eno yali badde ng'empana emidaali ku nnaku zegabirako emidaali uva okujjanga wano ne tukubiriza abavubuka nti bannaye weekalakaasizeeko mu nnimiro nga tonnagenda mu byabufuzi oba ng'ovudde mu byobufuzi sooka weekalakaasizeeko mu nnimiro. Twali twagala okulaga abavubuka nti newakubadde state ebateekawo nti ebyobulimi bibi naye osobola okuba omulimi n'obeera wa mugaso nnyo then n'ojoininga politics ne batakugula mangu nga kati boolaba abantu baffe abasinga bayingira mu byobufuzi babagule. N'owulira Museveni yaguze kino ekibinja bwe bamala okukigula n'owulira nti baatuwaddeyo kye batuwa ne tuvaawo kati baatusuubiza ennyumba ne batusuubiza n'emmotoka tuola nti otasobola kubawa yadde kagaali. Bw'oba oyagala okusoma abasajja abo genda otuuke mu byalo eyo mu Luweero mu Nakaseke osisinkane be baalwana nabo nga bakuga nti wano olaba ekakonda wano mulina essomero Museveni mwe yasulanga awo yalyanga emmere naye ogenda okwekanga eyamuwanga emmere nga talinaamu yadde mutwalo ng'era tasobola namuteerawo puroguramu emukulaakulanya ne bamugaa nti nedda nti yadde tuwadde muntu sekinoomu ssente osobola okuteekawo services ezigatta abantu ezibalaga nti naffe state ekola bavuka n'ekyo nga maliriza bana abavubuka gavumenti ebamanyi era ebawanekirumiza naye nga oli abavubuka NUP eyina brigade namba egiyita red brigade NRM gisinagiwuliramu gavumenti erina intelligence wonna weeri era tebakugamba bwebanga esobola okukwata abavubuka abasiraamu eyo buli basuubira nti ono muvubuka omusiraamu tabawagira nga bajja bamuyoola ne basuubira nti ono alina ekisonkole ky'essasi ne bajja kisosonkole kusuubiriza busuubiriza kati bano balina n'obugganga bwe bagenda ne beetweni kati nkuwa ekyokulabirako nti omuntu tasobola kuva eno n'agenda nga walabe bagenda ku nkuuka NUP yo yasirika negamba nti omukulu talina muntu wa NUP gw'asobola kwagala kubanga ekisooka aba NUP baagala ntebe eyokununula eggwanga tasobola kubaagala era alina okucreatinga ebibinja ebyo bakole fujo. Kati ne tubuuza owa poliisi abo abaliwo n'ab'ebyokwerinda nga mugamba nti mukuuma abantu walabyeko ku kibinja ky'abavubuka abo abali mu komera ababadde bajja bakole ngani bonna yabayola ngani mbulya nti gundi gyali mu komera sibamanyi mannya nalabinga babayola obadde oboogera ko statement nabalagawa tebali bweru kati golowooza ompulidde oyogera ku ggaali golowooza eggaali bagiisa mu bankuuko bamu BNUP naye eggaali we banaagireeta wano ku radio obanga ogenda nti nkugambye nti siteeti ebataddewo okuteekawo kye bayita divide and rule mubeerawo buli omu ng'atya munne kati tugenda mu kulonda ogenda kuba ng'otaddewo laale ng'oli eno gabana yenze Lutamakusi eggaali eyingirewo ewebale nnyo olunamugga abanabyafuzi mwe muzimbye lwakuba mwe mwagala kiteeka ku banabyafuzi ba SIDM mwagala kiteeka ku NRM naye mu seconds professor nalabye Mpuuga one yakola nalabye Honorable Mpuuga eno yakola akabinja ka Dealers Alliance mwe kayitike muyita DA ka alliance k'abannabyabufuzi ba Dealer nga aleeta omusajja oyo eyakoze fujjo yamuleeta ddaluli kubeerawo ngaamuleeta oli yajja n'abeerawo n'agamba tukoze bagiyita batya naliwo gwe toli waliwo nambalenge basayininga endagaano naye bwe yalumbye mu lubiri ewabadde Ssaabasajja Kabaka Mpuuga wamuwuliddeko ng'avumirira musajja we gwe yakolagana endagaano agwe nkugambye wawuliddeko mwe mubayita abo ab'ebitiibwa byammwe mpulira mubagambye anti nze nkugambye efujjo siryetaaga oba oli wange w'opposition oba oli NRM tewali nsonga lwaki okola ku mwena mwe wennyini tutandikirawo temunakola ko statement yeegaana nti Palaso takolera ffe ate Palaso NUP ekisooka nsaba neebaza Katonda olw'ebyo byonna ebyabaddewo lwaki weebaza ekiziba kyebaliza Katonda kaakati ebirungi n'ebibi byonna twebaza Katonda olimu erokanga n'etonya ebirungi n'ebibi twebaza Katonda Bayibuli si bwekugamba etugamba ekirungi ky'obifunamu ebyo byonna eyo bagiyita lesson okuyiga good bulijjo tubagamba njagala ogenda otunule mu Sustainable Development Goal yo 16 peace justice and strong institutions commitment peace justice and strong institutions nagamba ebbanga limaze naawe nti mukulu Museveni akoze ebintu bibiri
ayononye ebyobufuzi kyetuyita obukulembeze, that is governance. Amaanyi n'agamalira mu kutta institutions za government. Ogwagukoze bulungi era kintu buli wembadde musanganga. Okimugamba. Samugamba ano nente ajwa mukama wanyu omututobo. Musanga huyo. Sabo fune emmotoka ojono nente eyo transport wange jagala awe emmotoka nga ine. Ina nyingi. Era no aina yayongerwako. Bayi very clear. Nyenze nkimuwa kumwebaza kutta bya bufuzi kyabaita governance no kutta institutions za government. Njagala deo ku objective 3 mu constitution y'eggwanga to the national objectives and directive principles of state policy. National unity and stability. All organs of the state and the people shall work towards the promotion of national unity, peace and stability. All institutions, all of us. It is our duty. Yes. But netubaako gwe twawa obuyinza to be in charge of supervising fountain of honor omukulu w'enkomeredde the so-called fountain of honor. Yes. Kakati tugenda kutuuka mu bintu ebimu tuve ku bitiibwa eby'empapula tutuuke ku bitiibwa ebikolerwa oba ebintu ebira ku bikolwa. Tetugenda bulijjo tubigamba honorable gw'oli honorable naye bw'otuuka eyo bwerwayo honorable. Parliament honorable house nga babatimpulira mu parliament ne babakuba ne babatyobola speaker n'avaayo nga anti kati ebene nyumba tekyali honorable bw'oba nga basobola okujja mu parliament ne batimpula bakifeesi ne bakuba nga basibyaga nkubuuza ng'olese okulwana newekkana wekka nkubuuza ani yali avuddeyo n'akunnyonnyola ebyagenda mu maaso mu parliament. Mwa namawule mutero ani yakuvaayo n'akunnyonnyola nti ku bbiru y'emmwanyi abakuba parliament bano speaker yeegana n'agamba ye tewali kyeyali alabyeko. Tewali yavaayo SFC kamanda abwe n'agamba nti ffe tewali kye twali tulabyeko. Omulundi ogusembye kaakati SFC eyingidde parliament etimpudde ababaka kaakati ne baali enisikini bagenze mu bivvulu agenze mu nkuuka ayingidde n'eggaali ye agiyimiriza amaze okusayininga endagaano yaliwo ng'omuntu azze ku njagala okutegeeza okulitataininga abagenyi abaaliwo. Njagala okutegeeza nti bw'oba ozze okusanyusaamu abagenyi ekirungi Abitex tumusanze wano ng'afuluma. Nze njagala okutegeeza njagala bannayuganda mwenna njagala bakubiriza twettanire bino wammanga okuwuliriza amawulire okugoberera ebitambula ku zi X ku zi TikTok yonna tubeereyo kubanga bituwa update. Nze okuva mu ennaku enkulu ezo nga zijja mbadde ngoberera ebivulu bigenda kubeerawo abantu bagenda kusanyukirawa. Abitex yakola statement n'agamba nti alien skin toleete effujjo lyo mu nkuuka. Abitex yagambye basasula poliisi abapoliisi 700 baba bangi ddala abapoliisi 700 nzijukirako olumu ekivulu ekyali ku Garden City ekivulu ekyafiira abantu abayingira abangi. Remember that kivulu ekyayingiramu abantu abangi abantu ne bafiiramu where we lost people police nekwata abantu yali end of the year end of the year ekivulu kino kye bayita enkuuka n'ebyaliwo byonna ekyali byonna byali omunaku enkulu byonna byali mikono gya poliisi. Nzijukira bulungi nga police ekola statement that we have all the manpower okukuuma eggwanga mu festive season. Police made all that. Obusobozi bwonna tubulina si busobozi bwokka tulina obusobozi obukugu kubanga ebiri byanjawulo obusobozi kiregera mu sente mu manpower mu bidduka tubulina but n'obukugu obumanye gama tusobola okuŋŋanga omulabe yenna era n'enkuzayo police eno era yeyongera otukuuma n'ebyaffe bwogera mu chapter 12 article 211 kugamba nti obuvunaanyizibwa bwa police is to protect and detect crime. Bw'olaba bulijjo batukwata nti namugga tumulaba endabika gy'alabikamu ennaku anaatera okuzza emisango ne bakunonako. Kaakati oyina alien skin buli omu akulabudde ku mize gya alien nga gyasula yakugamba eno bagiyita fango forest nakugamba nti era nze ndi kimenke alien kimenke kiri mu forest. Kakati police ina intelligence kitegeeza nti omuntu ono we yeetuumira ekimenke kitegeeza wabulabe nnyo ekimenke kino kimonitoring step by step kyekisoboka nkubuulire ebyo ebintu byolabanga ebyokusaaga omwana oyo asobola okuleetera eggwanga lino ekizibu kyotalabanga. Njagala okutegeeza ayawe nti abantu badde bagenda kufiira mu nkuuka basobola okufiira abantu ekisooka omwana ebikolwa ebyo
nabino bagwere bagamba simanye ka spray ke bagira ne kakola ngo omuliro kuke bakola njagala nkulo gochwenti abantu abamu asowe kya pressure ne mukuba kakanga olaba bino tubera ku mikolo simanyi omugola agenda kujja abasirikale bachekinga bakuba temwalo tewaliko lumuhaji yafira ku mukolo lwabuko bapalusa kapopo bakabalusa omuntu na so police ensonga lwakinze I 100% and beyond agree nti police yali mabega wa alien era ebikola byonna njagala bategeza bana Uganda era nkisa police eteekwa okuvaayo n'ennyonnyola ebikola bya alien skin Ministry ya Internal Affairs nga tukomye honorable Ruta Maguzi ku parliament nga kulwokunanga kyemutandikirako bateekwa okunnyonnyola nkubulira batu wa commitment nti tulina obukugu n'amaanyi byonna tubirina okulanga tukuma bana Uganda alien skin akola atye fujjo mu nkuuka n'afuluma nemukiriza nagenda ku kivulo ekirala naye nakola fujjo navaayo nagenda makindi awo nayisamu eggaali nagenda neyebakayo naje yagenda but police ngeraba so nze wangamba nti kino bino ebintu biri sponsored by mukulu Museveni ne banne bana Uganda sagala mujja alien skin temulaba nga alien skin bana bakugambye yagenda mbasawo nakuba nakola fujjo era bino byagambye so bonding enda jijjawo eyababba obuntu obutonotono nabiba obusimu mwe bali nabali ndoza nti okwo yali sinzidde okwo one kire kimenke nasaza negundi yakyo nasaza mu bondi yakyo yokubba akasimu kubanga bwobonda those are petty thieves naye mubbi ekizibu ekiriwo anti suspect kati bonna ba suspect anti bano bwagambye wamme bondi bote baterebezebwa bwoba inobukakafu nti obakutte ne bwoba obakutte nga bazirina batwale mu kooti so yali tandikidde kwoyo naye nze ngamba omukulembeze w'eggwanga ne banna abamwetolodde alien skin is not the solution to the challenges as facing abana Uganda alien skin is solution alien skin bino bye mumukozesa kati nze kankubulire plan ya government is to counter NUP kana kaminja katekebwawo mbukagezeeko okweyisanga NUP but they are wrong kubanga alien skin byakola is different purely different njagala mumbulire abaana ba NUP gwe baali babbye gwe baali basse njagala mumumbulire no come out and give examples budde bwano njagala aveyo abaana bano NRM kyegezaako koppa yakopye bubi you can have musobola kuba n'abavubuka abawagira kati bana ffe tubeera mu constituencies zaffe tuba n'abavubuka NRM yakopye bubi neteekawo omulenzi nga mwamutadde ku mpuuga ate mutadde ku NRM sebo tewali amuteekako honorable mpuuga tewali amuteekako it was public information endagaano yasayiningibwa mu lujjudde so ekyo nawe nsaba kusigwa gambo wano ebyo si byange bya namuga kati nawe ebyo bibyo si bya public kwa public is aware endagaano yasayiningibwa so nze mbadde nsaba mukulu Museveni tu concentrating ku biruma bana Uganda enembeera kintu eyokulowooza nti bw'onaakwata bana abaana n'obasiba basanya n'obayogeza ebiyirinike byonona erinnya lya Kyagulanyi bana bwokwata abantu amu aboolubatu buno obubinja bonjo obwaba honorable Mukaaku n'obuwa sente z'omuwa musolo sente empitirivu ng'ogezaako kukkakkanya opposition sente ezo ziteeke mu ddwaliro zigule eddagala sente ezo zikolemu enguudo sente ezo ziteeke mu masomero abaana baffe basoma I'm telling you NRM government yonna ekikugatta ne bannansi buweereza sebo professor nga nsembayo ekitusasuza omusolo the bond between the citizens of this country n'abakulembeze ffe abali wano ekitugatta is bannayuganda kufuna services era yenna ali wano nga that is different kitegeeza oli mufo kikyamu nsembyayo kino nze mbuulya abakulembeze bannange bonna abaka ba parliament ensonga lwaki tweteese mu mbeera y'obuyinike ey'okubeera mu mabanja all the time tugezaako kukola government by'erina okukola we cannot be government ababaka babagula kati za ambulance ababaka kati bebayambako n'okuteeka eddagala mu malwaliro ababaka bakola enguudo nze mbabule tukomewo solution eryeji tetugenda mu budget mukalambire mu mugambe nti okufa n'obutanyagwa zino sente tuzaagala mu nguudo because you are suffering for no good reason. Information. You're right. Information. Echo, infrastructure. Sente tuziteekayo ne bakwata budget ne bagisala even the little that you are given ne bataziteekayo wabazisala what do we do wabazisala nebazisala netusigala I'm telling you tusobola okuyambako government but omulimu gwosobola okwekolamu omunene as we help our people let us put government on pressure ngabo tuyambako you can help corporate social responsibility ebaawo Museveni yakina kololo wali
n'agamba ababaka you can't make yourselves government temusobola kwefuula government okitegeera naye n'omubuuza nti gwe bw'obanga tuyagala twefuule government lwaki tokola obuvunaanyizibwa bwe kati jo wano bwe yajjamu olusanvu mu ataano the 750 billion that we had allocated okulaba nti amalwaliro agatannaggwa gaggwa enguudo zikolebwa n'akomyawo n'oggula za ambulance n'abikomyawo n'agamba eyo budget sijja kugiyisa ebyo si bye byakina bagamba parliament ena manyi my dear kiteza parliament ena manyi kubanga bwe yali bikomezaawo fa ababaka ffe tuyisa budget mwakola kinga tamaguzi ffe tuyisa budget yule tugamba kubanga nagambe wano nga ntandika nti tewali mubaka we NRM gwe balonda genda kwonoona gyava if we had stood as MPs ne tugamba nti ffe tuganye omuwulidde ebigambo edakika emu tugenda wa kintu atubulire obukyambuvaawa kati Honorable Namuga agamba nti ffe ng'ababaka tusobola okuyimirira nemwekalakasa nemuvaawo baabalonzi bayimirira katuwuliriza tubadde ku kyamwanyi nga tugamba omusajja buli kiriwo ky'obugagga mu ggwanga okitutte n'abantu naffe mwanyi kati ke tugenda okugyamu akasente omusajja n'aleeta amagye mu parliament ne tulemerako n'ayita ababaka baabe NRM ne betwali tukanyiza nabo nti namwe gye muva ebyalo byamwe mukiikirira bali memwanyi n'ayita ababaka baabe NRM ekisozi kino sebo mukama wangu wago ekyo kiganda emwanyi gye mugamba nti yagitwala eyali eyiye n'agitwalira mu kibitongole kye nze nnimi mwanyi mbadde nkugamba n'abayita ekyanku ekisozi n'abagamba ndagidde etteeka ly'emmwanyi lyange likole ki liite abantu betuzeeyo mu luwumula ne kakati ababaka bakogenda kuddayo mu biseera by'obululu waliyo omuntu asobola okubuuza omubaka we w'NRM nti sebo ndi mulimi wa mmwanyi naye tuwulire wayogera ki ku ky'emmwanyi bagenda kuba bukunkumuka nga bagujubanira bukunkumuka awo Museveni oba onenya wa kintu nga n'abantu tebategeereka emmwanyi ndowooza anti abantu nabo kibafuuse wawuliddeyo abuuza omubaka we NRM tuwulire emmwanyi zaffe wawaayo zaaki webale nnyo webalidde Honorable Tamaguzi emmwanyi abantu bagamba yaziwaayo naye to me as a senior journalist don't try to mislead the public government yatwala emmwanyi zaali mu government ngezisusa mu kisenge neziteeka mu sitowa that is it ekisigadde era zaali zaayo UCDA is a Uganda Coffee Development Authority Minister of Agriculture yigitwala kali Minister of Agriculture kati gwevaawo oli abazikole that is it naye bana Uganda mwagigambye nti emmwanyi bazitwala I don't know emmwanyi zirina bulungi ewaffe kasawo emmwanyi zirina bagifuula business yaabwe maybe ekyo sinakiraba mu kino mu contest sinakiraba sebo obeera ku mawulire tewanda banga Lutamaguzi ngenze ne leader opposition ku kyuma kyabwe ekyemmwanyi bateekera kama kyuma kya government anti nkugwe kikyo kirina ko government yazimba ekyuma kya government kya government ekyuma ate nze yakituukako bagamba kyane nabwe bagamba yogenda elector wakyo sijja kufuga debate katugende wa kintu nga tuvudde ku muzungu obulemu bwe yatulekera omuzungu alekawo obulemu wano yes omuzungu bwe yajja yasanga bajjajjaffe baweesa omuzungu si yatomesa kimotokola olubugo lwa kimote asiye musifu twasanga tukomogembugezo bulungi bache tuyite emyoga era batusanga tuyine emirimu ejenjawulo ejengalu kati gwe tolaba bodda wano mu Buganda ojja kusingana nga buli kika kirina omulimu erisa abasajja tulina emirimu gye tukola buli kika kirina omulimu tuli basawulu n'abalamuzi nze nga olusimbya yogera kati abefumbi bakabaka erikale bakabaka naye baba bakuuma tebakuumisa ngalo njereere mafumu nga twabaweesa amafumu ekyo gye twayitanga emyoga kati omuzungu nga tulekera obulimu bwe yayita 3Cs and 3Ts esatu zino n'esatu endala ki ne 3Cs bakugamba simanyi tobacco tourism and tea kati natulaga nti ye byetaaga mu factory ewuwe direction gye tulina okukwata obwo bulemu n'abutulekera kakati ekintu ky'emmwanyi emmwanyi tewali nti waliwo akuta emmwanyi y'omuntu agijje mu nnimiro agitwale emmwanyi eri mu nnimiro y'omulimi w'emmwanyi era ekyalimu aginoga naye issue we yali yakugjawo ekitongole kya UCDA ekisaasaanya ssente empitirivu
era ekyagezaako okusasula bahunalebo Lutamaguzi bano abali mu advocate ngira basobole kubanga guli mulimu kiteeberezebwa oyo kalebule kiteeberezebwa era omukulu bwakimanya era n'owulira n'abantu nga bagamba nti emmwanyi wano ze tulina mu Buganda yezigabye president n'abajjukiza n'abaganda atandika OWC bwe nagitandika emmwanyi terimba project yatandika nga emyaka 2 nga OWC etandise era ne bakwata nemba w'emmwanyi ne tongera ku bungi bw'emmwanyi it was strategic the president era ng'etteeka lino liwedde companies ezimu ezasooka okuweebwa olukusa okweexporting emmwanyi bukadde ndowooza okimanyi ekyo Buganda Culture and Development School yes Honorable Lutamaguzi never ateekawo ekolere exporting n'agenda mu kitongole kya Ministry of Agriculture era waliwo desk ekola ku ebyo kwa approve yes ne inspection Ministry of Agriculture bulijjo waliwo department ebikola kati kyali kendeeza ku nsaasaanya naye mu byo ansanyusiza bw'ayogedde ku Luweero abantu b'Eruweero baddukirawo Nakaseke era mbadde wano nga nzijukira ne ngamba eddwaliro lyaffe eryekasana nerituukanga abantu balina nga siba mativu n'ekiri ku Mochale eddwaliro netunulira Katikamu North ekiikirwa Honorable Ssekabira Dennis wano nenzia netunulira District Woman Representative Brenda Nabukenya nengenda mu Katikamu South netunulira ni representative yateeka yeddagala nedda kanzije oyo Asani Kirumira wanopi nengenda mu Bamunanika ani representative wa Bamunanika je bagoba munyingo yese kitole ko Robert bonna baaki kubanga singa nga badduka Eruweero ne bagenda banoonya Minister chofa togabye Nakaseke ne bamugamba nti owejanga otuyambe naye badduka eno bagenda wamba kwa parliament nembuuza Eruweero teri babaka wa parliament bannaabwe naye bonna Luweero abagikulembera banno era mbadde njogera waneno ne mukwano gwange Kirabo Agnes ne mugamba ebintu bino munange obiwulira nakati abiwulira Kirabo naye wanupu ne ngamba ebigambo aze mubuuza ebintu bino obiwulira oyo si mbaka w'Eruweero naye nga tuvudde ku ekyo abalonzi tudda mu kalulu mukulu wange ono Honorable Lutamaguzi atera okugamba nti buli mbaka wa parliament afaanagana n'abakola ki n'abalonzi era nali nsonza afaanana n'omukulembeze we nali nsuubira ogenda kubagamba abo ababaka bammwe bwe mwalonda mufaanane nabo mwena temulina buvunaanyizibwa naye nsesete yabagamba naye kampe kaddakati kawera bw'ogamba gw'otunuulira ababaka ba Nuupu gwenga agenda yo Ekkalamoja bali bulungi Etteeso bali bulungi owayi eno BNUP byogedde anti naye ndi minisita ekintu kye tuli mu kwogerako tugenda mu kalulu tutandise active year of kalulu n'olaba Honorable Lutamaguzi kati asaba mutwekere polisi yaffe mujjemu abamaji polisi muyamba kyasi simanyi nange era ngenda kunoonyereza nnyo lwaki Marine Police nawe kwata n'amajiga marine abo ku nnyanja n'amajiga ina marine police era polisi y'amajiga kwagala ekola aba marine bakola n'ekitongole kya marine ekya polisi kati naye mpa group zino zino mugaga nti muzisimbyewo enderevu otunuli abenalemu zisoke zikozese efujjo zikozese ensobi abenyope yabenyope babatebuka Honorable Mwanyinaze Namugono yamala ebbanga lingi ng'aweereza mu government nga civil servant amanya nnyo ebyomunde eno amanya politics amanyi ne bazannya obuzannyo bwabwe okusuula government ono ne babawe ssente mukola oluguudo ne bazibba ne bakola ebirala naye saagala Mwanyinaze saagala kumuyingira era muleke Honorable Mwanyinaze mukoleki muleke naye bwe tutunulira obubinja buno nze ntunulira ekisuka ku kyemulowooza nti kyabyabufuzi busuka waawo ebibinja buno tebutandise bwe mubulabye abuludde obubinja buno ono Robert Kyagulanyi mukulu wange naye yabeerako bw'atyo yalokoka kati omuntu gwe mmanyi ataabeerako nnyo nafujjo lyenkaniddeawo ndowooza yandibadde Sali Moses ono Bebekulu kyali nnyo naye abeerako nnyo gagamero naye bodda ku Jose Chameleone yayina
oyo yayina Lion Island yali syamu nyangu era bwe wetolola mu Kampala wano kye bayita ghetto structuring oba slums gende bwayise gende Kawempe jangu Machinge gende Ekibuye gende Natete ojja kusa genda Kaleerwe mulimu generation y'abavubuka abakuze nga bayingira obumenyi bw'amateeka olw'okuba tebalina miremo gya kukola ng'abantu bamanyi nti balina kunyaga okusobola okubaawo kati buno obubinja tebutandise leero naye ffenna bannabyabufuzi tweyambisa embeera eriwo okulaba nga tetugusizaamu ebyaffe ne tulubuukira obubinja buno obw'abavubuka obumu sijja kukigaana mulimu abantu abamu ababooganizinga era ojja kusanga nakugambye wano bakubbako essimu ku William Street n'otuuka ne bakugamba genda onoonye gundi nga sina musirikale n'otuukawo n'okuba essimu emu essimu yo n'agireeta n'obawe ssente waliyo Bin Laden eyo munda mu nkere eyo kakati babba omudaali gwa mukwano nga yali akava London agusibyeko jini ja silver ayita ku kiswala Queen naye waliwo natuga nti amumanyi tugenda ntuga nti mutugenda ku bbiri tujja mufunira omulala guli twagusaanuusizza kati so tutunuulira tugamba the level of criminality gangazi zino ezisituka zigenderera ki omuvubuka ono Alien Skin lwankubadde Honorable Namugamu eraliikirivu nti nga ye wanuupu ayina omanyi yalumbako mukama we era ayina kola bintu nga biprotectinga mukulu wange Kyagulanyi egundi Alien Skin alumbako ko yalumbeko egundi naye bw'antunuulira Alien Skin ono be bavubuka abakuze beegomba bannaabwe nti obeera radiko osobola otuuka ku makya n'ofuna erinnya ne weesimbawo n'obeera omukulembeze oba oli awo kakati bwatu kuba bino byakola ne Kyagulanyi yabikola era yalowooza nti enkola yaabwe gye bazze bakola ekibinja ky'egundi kirumbe ekyegundi yegenda obafuula abetutumu eggwanga lino lituuke nga basobola okuvayo ne boogera Kyagulanyi yabeerako n'emmotoka nga eriko 100% bad news ngalinga bisero yali muyimbi nga tasobola kujja mu bino naye alokoka kati oyo Kyagulanyi gola bakati siyoli muvire kodda kubanga bojena ate byosangayo nabyo biki yalokoke bidala naye bavubuka bannange abali mu bubinja buno Alien Skin ayino nali njogeddeko naawe Palaso gye bali waliyo gwe bayita Mongolia Kaleerwe tubamanyi tubabeeramu avuka bageto naye ffenna abaana abavudde mu siraamuzi zino abali mu siraamuzi zino baana b'abaani babantu nga ffe genda tunuulira buli wali police barracks ensambya we bali buli abaana b'abapoliisi be bazaala abapoliisi abo abaana baabwe abamu ojja basanga bali mu bubinja obwo lwaki nkukunkuwa ango muwonoonyereza abaana b'abapoliisi tebabalabira tebabeera ku masomero tebasoma lwaki tebasobola kubalabirira bangi era osanga abaana njagala onoonyereza obubinja obwo wetegereze bulungi abavubuka ababulimu ojja sangayo n'abaana baffe ab'abasirikale baba kati no problem tuleme kugitunuulira tugambe it is political it is a threat eri ba citizens ababulijjo kitegeza eri economical kubanga tebasa kuweereza baleeta bana bakyabwe n'agenda ne bakubagana ne bannaabwe nga naye tebakubye bannansi munkuuka we baali Abitex mukwano gwa Alien Skin yali yamuyita n'ayimba Alien Skin teyajja accidentally mu nkuuka yayitibwa buli Alien Skin kye yakola ku stage y'enkuuka kyali kitegeke era kyali I'm telling you abayimbi bakola ebyabwe ku stage n'akola ebibye buli Alien Skin kye yakola ku nkuuka kyali kitegeke njagala okubuulira kakati bino byonna biddayo ku bantu abategeka ebivulu kubanga mutuyita okujja mu ndongo tucakale muvunaanizibwako okuba n'entegeka etukuuma ekimala okakasa nti obulamu bwaffe buli nawuliranga munnange muto wange Abi Mukiibi ng'ali Kazindalo ng'abakubiriza nnyo abantu obutakasukira bayimbi bucupa kuba bagaana Abi Mukiibi omulimu yagukola ng'agaana abantu okasukira osoose okulaba ku nkuuka nga bakasuka obucupa badde babakasuka gendayo nga tokkaanya ne bakanyizaamu bajja kukuba obucupa ebakuba bukukasuka ebadde enkola buli nkuuka waliwo radicalism ebeerawo wabwe balowooza nti se saidi yabwe ng'omuntu bwe kakutanda katugeze nga tokkiririza mu bye bakkiririzaamu ojja tuukawo bakwembalasi ovaayo toyimba bakwembalasi toyimba era n'abantu be bateekako ababeerawo mu maaso ab'embalasi ng'abantu they are paid ono yazzemu eteefuteefu nti bakasuka obucupa nange bakoleko ono yazze obadde oyogera ku ky'omuliro nalabye omuliro ogusukka ku kiro kyemugaa nti omuntu akutte sprafu yo omuliro gukoze eki gwasuseewo ng'omuliro gwabaddeko n'ensasi
Gwabadde bakasuka. Waliziga batambulidde. Era olina amana n'abagamba nti buli omu wanika omukono waggulu gwe ogenda okukola ki? Okutaasa. Abyogera ali ku stage. Ero wansi egali mweri. Nebamuleka neegazanya ku stage. Era nebaza the security. Kubanga bwe baamaliriza nga baagala okudduka bagende bakuba ababadde ebweru. Security yaba containers. Ne bagamba no. Ne bateekawo ekifuba UPDF to charge. Baganti katumwe mbido. Ne bagamba leskin you not live here. Mugende bugenzi. Era ne baleka palaso n'ekibinja kye. Ne kiyitawo. Ne kigenda. Ne bakiriyalinga ekkubo. Ne badoka bagamba namwe kati mugende gye mukola ki? Gye mugenda. Ba containers. Ne security tubatunulide n'amaaso amooyo. Ngowumba. Mulekeraawo okuteeka endowooza zammwe nti omanyi buli lwolaba obubbi bw'amateeka nga busituka wabaawo abafuyirira akagalo bweyongere olwo bafuna budget. Bafuna budget. Polisi mujjaji wa yakasenda kenjalo okuteminga abasajja abo. Basaba budget. Kyabalizi bakambwe ennyo bali mutweyo kasente. Basaba budget. Buli criminality ejja wabaawo afunamu. Era bwe tuba tubitunulira tujje obulamu bw'abantu okubuteeka mu bintu ebyolusaago nga tulowooza nti abantu baliwo kusanyuka busanyusi. Ono yayogedde ku kintu kya bond n'agamba nti Sebunya n'agamba nti Museveni ali mu kuhuduwikinga n'asoma semateeka n'agamba ki muto wange kakasa osoma ebyafaayo ne constitution abana yo yomu kuba member parliament abamanyi constitution ate ono mubaka yatukiikirako e Buganda yatukulembera yakola speaker olukiiko lw'abavubuka olukiiko olwo lwaliko omusajja akeera ku makya n'agamba there is no mu Buganda what anymore yali Dr. Botere byagwadde human rights zaliwo omusajja nakeera ku makya n'agamba sikyayagala kulaba muyindi wano human rights zaliwo yali amini mu 72 ebyaliwo kati kyenjagala okulabula abatuwuliriza guno omulembe wali ebintu ebyokusaagirira oli kimuyisa fountain of honor owenkomeredde oyo asobola n'okuta omuntu alina omusango gw'okufa n'amugamba nkusonyiwe ekyo nakirabako kuba newaffe yate omugezi Nasulu Nasulu bamutaliwo ni wano bombo. Njagala okukubuulira kye bayita president of Uganda. Njagala ojjewo ogambe nti kale sirabawo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga constitution terimu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. That is what we call the president of the Republic of Uganda. Yes. He has the ultimate authority. Okujja okugamba kubanga kati bwe ntunda ombaka wange Alan Sebunya. Simanyi level ya conception ya intelligence uwe yenkanachi ne ya president. But what I'm sure about the president on a daily note are reading a security report era assessing ne balaba buzi bw'emisango kyobweyongedde tubukolere ki twali memwanyi bazibye naye ate ababbe emwanyi bagenda okutuna mu records buli mu mwezi gumu bakamusiba ku police emirundi emeka 5 bwe bamuleeta awulula bwadde bwawulula abantu bwe bakambuwalako ne bamutwala mu kooti ne bamuteekako ekitale ne bamuta akolera baani kibuzo president kyabuuza kibuzo president akola ki tekigiridde baona lutamaguzi era wagamba tujewo bond baona lunamugaso bavudde mu kulya akakatono teyagambye nti tujewo police bond ku buli kimu kubanga ona lutamaguzi ona lunamugoba ana mayanja basobola ogwa mu trap ey'okunoga emmwanyi kubanga yaga ndi abadde azinoga abantu abakola obuzzi bw'emisango kituufu president yayisa directive ne wabaawo abeyambisa directive yate ne banyigiriza abalala kubanga nombaka basobola omukwata ne bamujwetekako omusango nti wuna badde awulula mwanyi tugakuwa bond yawuludde wabadde obbe mwanyi sike kiraga bano kye bakirabira tuyinamu abakwasisa amateeka abagakozesa okunyigiriza abalala nate kikijjaawo bulungi bwa directive spirit mwagireetedde mu kintu oyagala kugamba nti bwe kiba kizze nga ddala yanoze emmwanyi okulagala okulembereza mu kuba abadde anoga abeereko ennaku tulabe ekiddako naye ate tugamba abalaba n'ebyobufuzi nti watya nga kijjiridde ffe nga kirize ku mu buli kirungi ekijja kibeeramu ekikyamu mubamu mu buli kirungi mubaamu ki ekibi naye tusooka ne twebuuza what spirit kireetedde mwoyo ki mwoyo kireetedde nze kugambye president on a daily alaba security he consumes intelligence reports yes nga yeetunuulira njagala kubulira ne baba babye kasimu ku William Street baka reportinga mu report bagiteekamu ne daily
era nasoma nagamba naye wano ng'abantu ndaba ekyalo kino abantu babadde bakoze obugagga bwe naye ng'obubbi bweyongedde bani ba suspect ne batunulira records nga balaba omuntu omu n'ekyalo gwe kiwaako obujulizi mutabani wa gundi oyo muki webale nnyo kintu obudde butuweddeko kintu tujja kudda muka tulina eddakiika ntono nnyo tugenda zigabana mu dakiika 3 kasooke nkamwe kintu kyembadde mugamba nti ffe tuba tetutidde nnyo directive ng'evudde wa president naye nkuwa scenario nga bwe baali bawaayiriza president Kyagulanyi nti alina emmundu eggulu Arua bondi zaali zaggibwawo nga ne belu zaali zaggibwawo kuba ffe tukimanyi ti Mwai Museveni asurvivingidde nnyo ku blackmail ne bawaayiriza ne bakulagira webale information agifunye webale nnyo tugenda kumaliriza eddaka tusigaza ntono nnyo njagala Onamannya Ssebunya mu dakiika 2 ebisembayo. Yes, Professor sinza butajjaawo propaganda mwami kintu asize ku president yes Robert Kyagulanyi Ssentamu nti alien skin byali mukola yabikola no twebuuza baani ku mulembe gwa president waffe nga akyali muyimbi bwewawulira be bakwata nga ye Kyagulanyi yennyini nga yakoze byali enskin bano bannaffe basiiga propaganda kati akusiga ate Kyagulanyi yali trained okusinga ne bali enskin yomu kuba soko kufuna professional license boxing license mu Uganda kati olwali tosobola geraageranya president Kyagulanyi ku enskin tosobola olwaleero omukulu ayogedde ku egaali yagirina naye ne Mickey Wine ayimba oluyimba naga twaine eggaali tezaalumyanga mwanadamu eggaali zo baazina kati olwaliro bannaffe bana eggaali ze baleeta zakulumya mwanadamu lwakusangamba wemagaza bakuyisaamu ayogedde ku kya bondi olwaliro bannayuganda tebabalimba Mwai Museveni mujjukire ebbanga lyonna ono politician ajja akyuka bapolitician bakyuka olwalero Bank of Uganda bakagibbako obuwumbi 6 bakutteyo bameka obwo nabo bubbi olwalero bajja kulimba gwowe mwanyi gwe babyeko embuzi onamanyi mwakomye walinga Bank of Uganda bagibbye temunakoma wano nga bazikomezaawo sente banna baki tukyali mu investigating zino sente zabbi bagenda mu kuleetedde ekyo kyokka naye bangi ababbi obuwumbi n'obuwumbi mu ggwanga lya Uganda wano Mwai Museveni bw'oba ddala olwanyisa bubbi nga bw'ogamba lwaki osiba ow'enkoko n'osiba ow'emwanyi naye ng'ono w'obuwumbi n'obuwumbi olw'okuba ggwe bwe bimu ku bikumidde mu bukulembeze Museveni ali mu ambuleera eyamba omuntu wa wansi yakaaba bumwanyi bwange babuyodde ayabuyodde muna atambula omulimba wano kyokka nga n'obuwumbi enkaago obwabbiddwa namwo omanyi nazo zize twagala osooka otulage okwate owoli ennyingi obasibe naye olwaleero ogamba ababbi baleke bayineine bazimba akedi bazimbe shopping mall so ebyo tetusobola bikkiriza nze ng'era omubaka ngamba bannayuganda nti ebyobukulembeze mu bigoberere tebabalimbalimba tebabasudiya kubanga lino eggwanga ffenna litukakatako kyenkanyi olwaleero politician ajja kulimba na kino so ng'olwaleero kaadi alina ndala kati ffe tugezaako kukulengeza jjukira kinaza kiyimba olwaleero toyinza kulinyira ne bw'ogamba ye fountain of honor ali mu ofiisi eyokulaba bannayuganda article 1 egamba obuyinza bwonna othority zonna bannayuganda bye bazikuwa ate baddembe n'okukuggyako essaawa yonna gwoba olowooza mbu ng'oli waggulu nnyo kubanga oli emupyi oli waggulu nnyo nze olwaleero abantu bannakaseke sente bansinga ndi mukozi waabwe ndi muddu alida yenno olina kubeera muddu ate ng'oli muwulize eri abo abaakulondo baba bakuteeka mu bukulembeze obwo neebaza nnyo mwenna ababaddeko abantu bannakaseke sento ne bannayuganda bonna muganda wange Semwanga omuweereza wa BTFM webale nnyo obubaka naye bwompeereza kansala Nifa ekiwokaawo muganda wange Muwozi Franka kansala wa Lutete Parish ku Gombolola na mwenna ba coordinators bange Tiuma Mayanja Alani Mayanja Sebunya n'abalala mwenna abagezaako okulaba nti tuyongezaayo message y'enkyukakyuka bannayuganda abali ku TikTok abali ku Facebook abali ku Twitter mwongereeyo message y'enkyukakyuka webale nnyo Kyagulanyi president waffe yayogedde lwatu 2026
akomawo kwanganga Mwai Museveni nauda asinya ku kyoganji mwetefutefu okola kibayita okwegatta tuwolere obuwanguzi bwaffe naye akulembeddemu bukulembezi olutabaalo ffenna Bannayuganda maliriza na kino Munnakaseke Central Kitosa Bukawunti natandise n'ensonga eno chairman we LC3 Mukulubowa kansala Kato omuluka gw'Ekivumu kansala Nalumoso akiikirira ku district Kitosa Bukawunti ensonga z'okusala abantu ku bibanja muziremeddeko naye Bannayuganda mumanye abantu abo teri yalina kukakakosala ku kibanja kubanga ffenna amateeka malambulukufu teri yalina kukaka kusala ku kibanja so bakansala kyamanirubowa mwegendereza ensonga ezo muziremeddeko nezijja kuleeta ebizibu eri abantu baffe nsigadde alanimanja Sebunyo mbakanda kasewangala nnyo aibene Ssaabasajja Kabaka Wangaale onale butamaguzire kabiri nze njagala webaza abadde batuliza mukyala Namitale Sumbwe mukulu Kabande Emitiyana mukulu Balisewe Nasana mukulu Walukagge Lwengo mubiru Balatira Sebo nkulamusizaako mukulu Lubege Nakatandagira Mwami Muse Nakaseke mukulu Bidabe Kasambya mukulu Kagoro Mulundu Kyanna Mukaka mukulu Sekibenga we Ekivule mukulu Sekajje Bukakala mukulu Mudiye Kirugane kansala Senku Nakaseke n'abali ku kampu Lutamaguzimba tuliddeko nnyo naddala mukulu Mike Zibugone bokola nabo kakati nze njagala kubasaba kubandaba abali mu government bapanikinga oyinza okulowooza nti gavumenti yagudde buli omu apanikinga abaminisita bapanikinga buli omu adde eno tebamanyi kiddako ate batya abantu batidde tebamanyi abantu ababalonda tebabatyako anti nabo tebamanyi kiddako twabagamba nti omukulu ono mumuleese ajjeewo essuubi mu bannansi ensi gye bayitanga amakula ga Afirika bannansi abafudde ababundabunda mu nsi yaabwe ebibira byonna mu bisaanyisaawo ennyanja zonna mu soma message ya Beline Crispus wuno agambe thank you for the program and Tamaguzi Mailo Modo muki ate kati goyingirawo mu byalo Modo wango ojja kujja ku agambe iron skin is true government agent because if the police can stop Bobby Wine from moving out of his house the police can get over 100 border cyclists within a single day oyo mukuba mita Crispus Bayine bayine nkulamusiza kakati nagamba nti bagala kwata bannabyafuzi abavubuka okunda kugenda okugwa nga bonna bali munda nebyo byonna Mwami Museveni amala budde ebiseera byo bituuse ero jagena era nze kyembadde prophet of doom bano mugenda kubisangayo ani yali alowooza nti mwena mugenda tandika panikinga mwabadde nga bagamba lwaki kibateekako kibatidde nga sibabe batidde bansanyusanga ennyonyi ya Amerika eri mu bbanga wano abayogeranga Saabalwanyi ngakamba ennyonyi ya Amerika y'amagye eremedde wano bbanga tubaga nti ate Saabalwanyi ayogera naye akuba enkube etteeka siweriri etteeka lirabula ey'amagye ennyonyi yizo ya mu bbanga lyo gwe Saabalwanyi tokuba mulanga nti bandi naye yagiraba kyonna tumuwe credit yagiraba oba okubira ky'omulanga naye muwe credit yagiraba kakakisibondeka era naffe twagiraba leka sebo mukama nze mbadde mmaliriza twagala kubagamba nti n'eggwanga lyaffe kana akabondo k'abantu abatono nnyo abalowooza nti eggwanga lyafuuka lyabwe ababasosola mu mawanga nga tebabawa mirimu nosanga ba CEO b'eggwanga bonna nga bava mu kitundu kimu eky'eggwanga nosanga ba DPC b'eggwanga nga bonna bava mu kitundu kimu eky'eggwanga noddira omukulu bannansi bonna n'otandika okubagoba ku mirimu olw'amawanga gaabwe ebyo byonna bigenda kutuuka biggwe bogobye ku nnyanja bonna n'emmundu bigenda kutuuka biggwe lino ettaka lye mugenze mwegabira nga mukola amafaamu nga mukola amafaamu eyo naye nga bannansi mubagoba ku bibanja byabwe kuba tebalina se ebyo bigenda kutuuka bigwenze kyembasaba kye kino wammanga bw'olabanga ebire bizze ebiddugavu okubewaffe Nakaseke oyanula temwanula n'omukulu mugamba ebire bize ebire tubiraba naye temwanula ndaba mwongera kwanika bwanise ebweru ebire temubiraba kubanga tulaba nabo bennyini batandise okulengera wanga ffe twabagamba nti mangu ddala Mwami Museveni nga yakava mu buyinza mwabanyaguludde eggwanga property zammwe zonna zirina okutundibwa tusasula amabanja muteeka ki
eti anti gojja kubuuza gwoloza era sebo kye nakugamba tine constitution yadde bagijjawo mujajijjamu amawange 12 agakola Uganda manje gali wogasanga sigamanyi genda ku parliament ya Uganda olugino temulujjawo kuba bwe tubyogerako nga mulujjako olujjo olugala parliament luliko amawange 12 agakola Uganda mangu Museveni nga yakagenda amawanga age 12 gagenda kuyitibwa gatuule gaddemu gakole constitution webale nnyo onalebo ku kibanja obudde butuweddeko nga tewera okusala ku kibanja bulijjo kibanga namba tugise obudde butuweddeko teri kukaka kwegula ate gwali ku kibanja vunanyizibwawo okuwaayo busulu bogula ettaka eririko abantu obosikidde kuwaayo buvunanyizibwa vuyukire buvunanyizibwa obokuwa busulu essimu yange eri 0757 nkaga mu mwenda ana musanvu atano munya 0757694754 abena kaseke mbatumiddeko nnyo guno mwaka gwa kukola buli omu yefeeko ebitambula Ssaabasajja Kabaka wanga Namuga soko agundi eno mukulu akwebazizza nnyo ayoleza appreciate honorable Namuga honorable Tamaguzi for their ekigambo kino akoza luzungu lungi the debate when they see unlike others about defending their salaries teacher Joseph greetings also naye nze bino byonna bwe bibaawo kyenkomyawo mu ffenna era nze ntera ogamba bakulembeze ffenna ku level zonna ez'enjawulo nga tonnaba kuneenya munno ffenna buli omasooka akola obuvunaanyizibwabwe ate era naffe abali mu bifo by'obuweereza ntunda dduuka nkola mu ddwaliro ndilooya tuddeyo tubere professional tubukolera buli omu obukole kubanga ogenda nosanga omuntu anenya nze mbeereyo wansi waffe Museveni ng'ogenda eno wansi ensonga z'ettaka bakyamaani b'ettaka bebavuyiza endagaano 3 nga tewali stamp forging teri mukono mu forging so nze nsaba accountability ffenna tuddeyo tukole ki tugyesabe naye njagala kuddamu ku nsonga ya kintu kya gavumenti gundi alien skin alinga Bobby Wine nze ndudde nga ngobera music abaana abo basatu batandika music nga tukyali mu masomero bayimbirako mu masomero Bobby Wine, Bebe Cool and Chameleone nze nanyumirwanga nnyo engeri competition yabwe we yabeeranga okimanyi nti baagiranga mu luyimba wujja kasepiki ono bwakubayo mulanga nona ddayo nga balimba beef music competition yo beef music twanyumirwanga competition yeyo Bebe Cool naleta ojukira yali wizo yayimbira Bebe Cool namuya zuwe we used to like music tuzivulanga bwe tutefe so tuzimanya ebintu bino byatunyumiranga it's not all about fighting physical. You can fight using the talent. So I think twetagane tudani bano bali enskin bamanyo mayinze bulola bomuntu akozesa emikono kitegeeza obwongo bulemeredde okukola whenever you go physical kitegeeza bulemeredde okukozesa obwongo so those 3 boys njabaita aba boys by then we used to enjoy their music so oba toba mwenkanya okukwata yali enskin kimenke no mukompearinga ne Bobby Wine onansonyiwa ye yabyetuma sinze mutumye kimenke ekimenke kisula mu forest kati awonvuddewo sinze nabitandikawo naye nze nsembayo kino professional bannayuganda mbasaba this is our country buli omukola omulimu gwo mu bwesimbu n'obuvunaanyizibwa mukulu Museveni yatukola akakodyo kamu commercialization of politics awo yatukwatira baavuwaze kugambye gwafuuka mulimu baavuwaze osobola bakola byonna byoyagala gwe kintu operation wealth creation yazzeewa can you imagine program ya government batabaala bagaba obubizo mbaka parliament tamanyi wewe ujozi wa government how can you ojamu constituency ya namu gogendo osalimba why don't you involve leaders ne bakwata akabizi kamu Tamaguzi akabizi kamu bakawadde abantu kintu ya kinonyereza konti hawa akabizi akasajja akabizi kamu namugamba jambo akabizi kali kasajja sebo nze ndi mubaka wa parliament sisagira ku mpewo no kugambye sebo kino nkyogera tugende nkutwale akabizi kamu abantu batano atenga kasajja so ebyo ebintu ebyokolera abantu nga tubejjako tukirowooze ko this is their money nsembayo nga ngamba bannayuganda ekizibu kye twafunye tugenda ne tulowooza nti bino mukulu Museveni byaleeta ne banne kyovola oli batugabidde mwanyi batugabidde embizi tebakugabidde bakuwadde ku ssente zo so ffe tubagamba nti mubiteeke mu ssente mubiteeke mu biyamba bannayuganda bw'oba olese PDM girowoozeeko naye kati bano kye baatuukako nti buli kimu ye kasitaba nga akifunamu ki politics oba bafiiriddwa nze kasebagamba kajjajjatta nti Museveni afuna Museveni oye oba ffe tufiiriddwa oba tetufiiriddwa lastly njagala kugamba kintu bannayuganda tulina ekizibu kye bayita gavumenti ya Museveni domestic arrears mwamuve mu yokusaga mugenda kwata abantu mbagabira mukutte sente za bannayuganda nawo nabawe ebyalaani ne bamuganda ne mugala obukoko ne mugaba obubizi trillions 10 nga bannayuganda bawadde gavumenti ebintu nga tebasasuddwa eyo mistake nene nnyo abantu bewozeroni mabanka mukutte sente zaabwe as a government muziterese
ogaba sente za PDM nga muno yagigenda nakole kubo tonalisasula ogenda ogabule ngolemere dokusasula abantu bakuwa services. So tell them to think about domestic areas. Bwe tukomawo mu half ya performance mu January tulekerawo okusagira mu budget bano batubidde mu budget sente zaffe piwala wa mani mujisa ne bagenda bakolera tebatunanga konte zaabwe tebatunanga obusabwa bwe mu sente zaffe zennyini bazene babalati honorable kintu tulina dakika emu tuve wano budde butuweddeko yebaza yebaze omukulu Serusiba Kato Galiwanga Abdul Chomya Vincent Buyera Christopher nekirabo Agnes mwebale kubeerako mbadde mbagoberera wano nga muzo obubaka naye mu byonna ajjatina myalo mugambe ninakasikaji we mu byonna era we badenzi janti tugenda continuing ne Twitter empowerment okulaba nga tusomesa abantu nti akakadde kasobola okukyusa omuntu era tugenda bine honorable byagambe ebyobubizi atekarume naye ekyakabiza akalume era ekintu kyenjagala okuteekako nyesira nti tugenze mu mwaka gwa byabufuzi nsaba abalonzi mwetegereze nnyo mwine sasiri muli akalulu temukazanyisa tugenda kuteekawo electoral commission naku z'omwezi 2 paka nga 10 February bagenda kola kye bayita National Voters Register and update tugende tufeyo nnyo okulaba nga tukebera particulars zaffe okulaba nga bintu bitambula bulungi woine ekintu kye wayogeddeko okulwanagana waliwo yagala batukubira mu parliament batukuba ki naye I want to be clear nsaba honorable speaker manyi obeerako ng'owuliriza nsaba oteeka okunoonyereza weebuuze lwaki ababaka bo balwanagana nnyo Parliament erimu abakyala bangi ba district human representative bangi 16 waliwo gwe nalaba nga bali mu parliament akatambika itingana waliwo akutte ku mutwe gwa munne bali mu kuteesa wa mweweta ndi ku parliament kakyensaba obadde obuuza lwaki balwanagana omulagamba batukuba munoonyerezeeko nnyo bayinza okuba balina entalo zaabwe abakyala omanyi kati banoonyereze naye nga byonna tubagamba tugenze mu mwaka his excellency the president agenda kweyongera okutabaala eggwanga ng'asesinga kye tuyita parish development model statistics zafulumye ziraga Uganda is on 28.1%. Tutambula bulungi abantu bongera okwettanira njagala okubulya tugenda kutuuka omwaka ogujja ng'omuluka gumu ogwalumu omuluka gumu ogwalimu milioni 10 nga gulimu obukadde bimeka bina teziva muluka zisigalamu bugenda kutuuka ekiseera nalabye honorable Tamaguyaga nalabye omusajja omukola yadde akuseka kamulegeya kuba ye yagamba bukyanga wangadde mu government talabanga ko muntu alowoleza bannansi kubanga bayina sente ezaabwe ze bakozesa tulowooza senga tumalako ekisanja ekijja ekijjanga president wa yaliko tugenda kuvanga buli parish ina ne bakasasanya ngabbo mukuluka wese nakaseta kutumiddeko nono omwami w'ekyamusenene obude butuweddeko ya kutumirako ku muganda Christopher Sekasi MP to Broli bayitawo katika South constituency wali agambye kwali atanisedde kwanga kwali awuliriza sennono Jamila Entebe agenda bya mu Tamaguzi Mansadege yatugambye ko baddeko Jackie mama Jackie ekiteredde muso sinfuma ko oli mu Luwero bwe bali nnyo ne Osisi Yusufu mbona babadde kwali butalangu